Yes. Oli ku Focus Update TV ate tuba tukomyewo n'amawulire mu kaseera kano. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate mutugoberera yonna yonna gye musinzira okuba nti ate mutugoberera. Amawulire ge nkuleetedde mu kaseera kano, awo mukulu Dennis Misinde Onyango abasinga mumanyi yali kapiteeni wa Uganda Cranes okumala ebbanga eriwerako oba okumala emyaka egiwerako, wabula gye buvuddeko yavaayo n'agamba eggwanga nga bw'awummudde omupiira gwa wano awaka. Yawummula omupiira okuba nti tagenda kuddamu kulabikirwa mu Uganda Cranes, kugamba yali tayalinga omupiira ogw'ewaka oga national team takyaliko, yavaako naye ng'akyasamba omupiira kubanga mu ttiimu ye e South Africa Mamelodi Sundowns gy'akyangira akapiira ak'ensimbi, ate akyasamba emirimu akyagikwasaganya bukwakku. Mawulire ge nina ku mwami oyo asiimiddwa olunaku olwaleero. President Museveni amuyise asobole okuba nti ate amusisinkana saako n'okunyumyamukko naye, wabula ensonga ebadde ya kumusiima. Omukulu Dennis Onyango be bamu kugamba bapayoniya be tulina wano mu Uganda abasobodde okuba nti ate batutumula ekitone ky'omupiira wano mu ggwanga, naddala n'okubaako engeri gye balifutingamu ttiimu yaabwe okugitwala ku level eddako. Dennis Misinde Onyango tujjukira yavaayo n'anominatingibwa n'abasajja nga Bakasiras, oyo Dennis Onyango. So musajja w'amaanyi, ekintu kino eky'omupiira bamu ku basajja abalaze amaanyi, abakoze ne determination ey'amaanyi mu mupiira. So President Museveni amuyise era mu kumuyita amusiimye emirimu gy'akoledde eggwanga, n'amusiima emirimu gy'akoledde ttiimu ye eya Uganda Cranes, n'amusiima n'emyaka yonna gyonna gy'amaze nga ate azannyira omupiira ku ttiimu ye. Era mu ebyo by'akoze amuwadde emmotoka kapyata ekika kya Pajero Fortune gy'amuwadde kapyata. Alabiseeko ko ne mukyala we Dennis Onyango wali eri ku State House mu maka g'obwa President wali Entebbe, asobola okuba nti ate asiimibwa. Kino nno kikola kirungi era kiba kizzaamu amaanyi eri bannabitone abato abatannaba kugamba kutuuka Onyango waali, kibazzaamu nnyo amaanyi osobola okuba nti ate nabo bakola nnyo, basobola okuba nti ate nabo batuuka ku kugamba kukkula ng'eryo, nabo basiimibwe kubanga teri mu nsi muno ayagala kukola nga tasiimibwa. Buli muntu ayagala kukola naye ng'asiimibwa. Bw'oba okola nga tosiimibwa, by'oba okola kugamba bibanga oba okitegeera, naye omuntu bw'oba ovaayo n'osiimibwa ng'Onyango bw'asiimiddwa, ate naawe kikwongeramu amaanyi, osobola okuba nti ate oyongera ku ekyo ky'okola okukitwala mu maaso n'okyongerako. So Onyango avuddeyo ne yeebaza President Museveni ku ekyo ky'amukoledde, ne yeebaza ne Uganda Crane team yonna, ne yeebaza bonna abantu abamubeereddewo osobola okuba nti ate atuuka ku kkula lino naye nga afunyeemu omupiira. Dennis Onyango afunyeemu, be bamu ku basajja aba Uganda Cranes be twenyumirizaamu ennyo naddala mu kyanga akapiira, kuba y'omu ku ba top 10 best goalkeepers mu Africa, ate mu nsi yonna ya nominating okuba nti ate omu ku basinga okukwata akapiira mu nsi yonna. So Dennis Onyango ge mawulire agali ku sayidi eyo, avuddeyo n'alabika nti ate asiimibwa, ekintu ekimusanyusizza ng'omuntu. Oba okiwulira, ebintu binga bino eno biba bisaana okukolebwa abantu abalina engeri gye batuusizza eggwanga lyabwe mu bintu eby'enjawulo. Eriyo abawuzi, eriyo abasambi b'omupiira, eriyo abaddusi. Abantu bano baba basaana ne basiimibwa. Twalabako ku mboozi y'omukyala Dorcas Nzikulu, yaweebwa ennyumba naye mu kaseera kano ate abayunula baagala twala nnyumba nga tebamusasudde kubanga teyaweebwa kyapa. So ekimuleetera okuba nti ate teyeenyumiriza mu ggwanga lye kuba yalikolera ebirungi. Y'omu ku bakazi abaasookera ddala okuddukira Uganda n'agiwangulira omudaali ogwa zzaabu. So ge mawulire agali ku sayidi ya Onyango. Mwebale okwekumira ku mukutu bannange, tubaagala nnyo, mweraba.